Oluvannyuma lw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga okufulumya ebigezo by'abayizi abaatuula siniya ey'okuna omwaka oguwedde era nga bino byali bya kalikulamu empya oba giyite ensoma empya. Wano ng'abayizi aba Seeta High School Mbalala Campus mu disitulikiti ey'e Mukono baayitidde waggulu nnyo era nga wano omukulu w'essomero lino Boniface Ssebukalu asabye okwaniriza nnyo kalikulamu eno kubanga omwana kimuyambira ddala okuyita naye ate ng'alina ky'asobola okukola ne bw'ataba ku ssomero oba ku byalo. Olwaleero njagala okwozayoza ekitongole kya UNEB ekikwasaganya okuteekateeka abaana okugezesa abaana baffe n'okutuwa ebyava mu bibuuzo. Mbayozayoza olw'ensonga nti olunaku lwaleero lwe lubadde omulundi ogusookera ddala okufuna ebyava mu bibuuzo ebya kalikulamu empya. Kalikulamu eno empya ekwataganira ddala n'ebigendererwa bya gavumenti ebyenkulaakulana ebya 2024 ze tuyita Development Goals 2040. Ebiruubirirwa bino ekimu ku byo nga gavumenti yeteekateeka okuva mu mawanga amankuseere okutuuka mu mawanga agannaggwadda. Ekimu ku kiteekeddwa okukolebwa kwe kuteekateeka abannansi abakola ssente ezivaamu income etutwala gye tugenda. So nga okuteekateeka okwo kwalimu okukyusa engeri abaana gye basoma. Eno ensoma empya eri mu layini eyo. So nga okuteekateeka kuno nga tekutunuulira bibuuzo byokka naye n'obukugu abantu bwe bafuna nga bamaze okusoma biki bye basobola okukola. Ono ategeezezza nga essomero lya Seeta High School Mbalala Mukono bwe lyatuuza abayizi abasoba mu 205 era nga bano bonna baayitidde mu ddaala erisooka newankubadde nga gwe mulundi gwabwe ogubadde gusoose era abayizi abasinga baafunye B ssaako ne C ekitegeeza nti baayitidde mu result 1 okusinziira nga kalikulamu empya bwerambika. Obubonero bwaffe era n'abaana bonna buteekeddwa mu miteeko nga be baana abasukkulumye, B be bali outstanding nti basooloobye. Okay? Then C satisfactory nti bamatiza enkola yaabwe eraga nti bamatiza. Ne tubeera ne D basic nti bagezezzaako balungi. Then ne E ne tuyita elementary nti abo ebimu tebyavuddeyo buki bulungi. Naye njagala okwebaza ti ffe abaana baffe bali wakati wa okusukkuluma n'okubeera abamatiza. So twagala okwebaza abazadde, twagala okwebaza Parents Executive Committee eyali ekulirwa mukyala Ruth Nabayego okubeera nti wamu ne Mr. Ngolobe mwatukubiriza nembeera nga buli kiseera mutukyekingako ne executive okulaba nti mutunulako masomero amalala bakola ki ne mujja naffe ne mulaba bye tukola ne mutugamba nti mwongeremu wano na wali. Njagala okwebaza board eyatusetingira targets kubanga board yatugamba on average buli mwana ateekwa kufuna C and above. Era ekyo tukituukiriza. Njagala okwebaza ba directors baffe okubeera nti basobodde okutugabirira kubanga buli kimu ekyali kyetaagisa nga kyetaagisa ensimbi basobola okutugabirira era nga ekyo kyetutadde ku kkula lino okubeera nti tukoze bulungi era nga abaana baffe bakoze ddala bulungi. Boniface Ssebukalu, headmaster wa Seeta High School Mbalala Mukono, agenze maaso n'ategeeza nti ebigezo bino biwadde abayizi bonna omukisa okuyitira waggulu nga n'emikisa gyabwe mitangaavu mu biseera byabwe eby'omu maaso okusobola okubaako kye bakola nga mu kusooka tekyaliwo. N'olwekyo omuyizi ono eyatudde ebibuuzo bino wanjawulo ku bali abalala. Kalikulamu empya olaba nti n'omwana gwandirabye nti abadde nga munafunafumuuko ate olaba nti ate waliwo areas yakoledde ddala obuki obulungi ekiraga nti n'abaana baffe buli omu abeera n'obukugu mu kintu ekyaki ekyenjawulo. Nga omukulu w'essomero
abaana abakoze eno ensoma empya emikisa gyabwe mitangaavu nnyo. Olwaki? Nti omwana tetutunuulira biki omwana byasobola okujjukira mu kibiina, kubanga n'ebibuuzo ebyaleetebwa babireeteranga mu mbeera, bateekawo embeera ne bagamba omwana awe solution. Solution kati nga kiraga nti omwana ono kati gwe tulina kati asobola okukozesa bye yasoma n'asobola okubeerako ekintu kya solvinga mu community, n'abeerako ekizibu kya solvinga ng'akozesezza byakola ki bye yasoma, ekitaaliwo mu mbeera eri gye twasomerangamu enkola ki enkadde. So